Wabaddewo dduka ku kyalo kya Nkime Kasanga ati mu disitulikiti wa Kiso poliisi bwe badde erwanagana n'abatuuze abavudde mu mbeera nga balumiriza munnaabwe Ssemuyamba Muhammad okutta mukyalo Christine Namuyaga w'emyaka 39. Basizeko amaka ga Ssemuyamba kyokka naye olubalabi ne yeemulula n'adduka olwo abatuuze obusungu ne babuza ku lusuku lwonna ne balusaawa. Era basiza n'amadirisa g'ennyumba. Embeera enewaliza ssentebe w'ekyalo Edward Musoke Mulyanga okuyita olukiiko lw'ekyalo oluvannyuma lw'abatuuze okumusaako agasito nga baagala Ssemuyamba abaviire ku kyalo. Omwami ono aveewo ku kyalo kuge mazima kubanga asusse abuuliriddwa ebbanga ddene. Omukyala eyasooka yafiira ku myaka 28 yamulesa abaana era kumukuba olubuto ne lugenda mu nseko oyo n'afa. Tuleme kutwalira gunda amateeka mu ngalo obanga ekitamu kyakolebwa ate tuleme ekitamu ekirala. Poliisi Kasanga tetuuse okukakkanya abatuuze era ssentebe asoose kujja Ssemuyamba gy'abadde yeekkumye ekintu ekyongedde okutabula abatuuze ne baagala okumusikako bamwekolereko wabula poliisi n'emubaggyako. Omuntu asse omuntu yakuliriza ebitooke bye bamutemerwe abakazi babiri ng'abatta n'ebitooke ebyo kyamakulu kyekiryawo. Bamenye ennyumba ye n'effumbiro omusangiddwa enkoko abatuuze ne bazeegabanya. Wakati nga bino bigenda mu maaso waliwo abadde agezaako okulemesa abatuuze okutwala enkoko za Ssemuyamba kyokka kimubuuseeko bwamutudde ekiyinja mu feesi. Abatuuze bwe balabye ng'emmotoka kwe badde bagenda okutikka ebintu bya Ssemuyamba etuuse ne bongera okuwaga nga bwe bakasuka amayinja ku nnyumba ekiwaliza poliisi okubagumbula n'amasusu mu bbanga. Olumaliriza okufulumya ebintu mu nnyumba yonna ne bagikoona okutuuka ku ttaka wakati mu kusaakaanya. Ssentebe Mulyanga annyonnyodde ku bibaddewo. Abavubuka kuba wasiza omwana wa munno tomutwalanga nti baamu bamwagalanye baleme okutwalira amateeka mu okubanga abakyala baabwe. Nnyina w'omugenzi abadde akulukusa amaziga alumiriza Ssemuyamba nti aludde ng'akuba muwala we nga bw'amulalika nti okumuvaako alimala kumutta era akituukiriza. Abantu b'ekyalo oba baliraanwa bakimanyi kontina yasooka okufa yamukubanga era yamukubako kwafa okufa kwa maama w'abaana abakulu. Kati abadde amugoba ne poliisi yalifondingayo. Anesi Kyaze yakusakidde Gwen ku lwa Bukedde TV.